TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mu political dose y'olunaku olwaleero egenda okubeerawo essaawa 4:15 ez'akawungeezi. Retired Honorable Major Hajji twayogedde ku nsonga nnyingi ng'emu ku zo y'ey'okuddira obuyinza bw'okulonda President buweebwe Parliament. Mu bumpimpi ensonga eno yagyogeddeko bw'ati. Kiki ekirowoozesa nti ku olwo olunaku President kati w'amaanyi takyasobola kuggyako ku ballot oba munene nnyo takyajjako kaba muggyeko bamuteeke eri. Engeri yonna agyako. Naye kweyagaliza ekyo Katonda bw'akikuma ebyo ebijja mpulira gwe tolaba akabizi ne Katonda naye yagamba nti temukalyanga bekamala okuzaala ate obwana bwako obumu kabulya kituufu oyo demokolasi oba omunaabuddewo oba osalawo bibyo b oba okuliyekinzeewo akakundi akafuzi akali unpenetrable kotoyinza kuyitamu mpulira b oyinza okujja kubanga otanddewo akawanga akajja okufuga bunne waako obumbula obuteekyusa keeyamba obungi bw'ensimbi obuzikali wano mu lubiriizi era kati obalaba basama ne gotosuubira kwogera ebyo naye naabyogera noga nti ku nsi obaddeko bubeezi nkutegedde bulungi kaakati ate boddamu nga gwe omwaya yeekuba ensiko ate oleetera abalala ekyakwekubisa mu nsiko okema bannayuganda ate kudda mu nsiko naye gwe otukwata ngaayera ekyeyongoyera kalimbe mu ddiiro osamule ebweru gw'oleeta ekika kyo okiteekeko kaakati nona wano boogera engitanya nti ndaba nkuuli neŋŋamba nti bana bentunuulira akakakano nga katiriginya n'alyoka atunuulira abaganda baabali egindi n'atunuulira abali nemugamba nti abo bonna nkubuulira ssaba Katonda lwali bwatula eggulu bwe riti mazima n'oliyaga nti ekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka ensi erikankana omuto waliyita nnyina n'omukulu n'ayita enkozi Neeyongedde okwebuuza ku Retired Honorable Major Hajji ku mboozi egambibwa nti nno ensonga y'okulondera President mu Parliament egenderwamu okukusa Muhoozi okumuleeta ku bwa President n'ensonga eno mu bumpimpi yagyogeddeko bw'ati. Hajji waliwo abantu era emboozi ezoogerwa mu kubaganya ebirowoozo kw'abantu bateebereza nti ekikolwa kino kya kukukusa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga oyo oba omukukusizza oba tomukukusizza tuli ne gundi namugamba sale nti obanga munoonya kukusa kuleeta mbabazi wano ekyo that is nothing ensi esiikuuka lumu n'embabazi n'otomulaba gy'alaze esiikuuka lumu n'oyo Muhoozi n'otomulaba gy'alaze leka kulowooza nti buli atadde combat ku mubiri mwana wa Museveni abantu bagenda kukolayo emirimu n'abalala bajja papasire nti abantu bano tuli bajjako tutya nti tubayingiremu gwe no bw'obalaba nga saluti zikaaba ngolooza za lubeerera olowooza nti ebitiibwa wabigula n'obifunako n'ekyapa nkuwulidde bulungi ayo bwe kiba nga kyakukusa muntu yenna kumutuusa awo Katonda tasalirwa nkwe mpulira tegedde bulungi tojja kuva eri otandike lukujjukujju lwo Katonda yaba ne kyapulani yeeyongera maanyi wamukukusa weeyongera maanyi omanyi obuwangaazi bwo lifetime weenekoma olabe obuzibu bw'ogenda okuteekawo ng'amagye gatandise okwegugunga nti no ye omulaba n'ekkobo lyakutte bannaffe bannamagye bannaffe abadduka mu mawanga gaabwe boba tebaatendekebwa tuleme kukola nsobi za lwatu. Neeyongedde okumubuuza ensonga nnyingi mwe natwalidde ne ya Andrew Mwenda bwe yakola ekikolwa ky'okwambala full combat y'amagye n'agenda n'alinnya helikopita y'amagye ne yeekwata video
ensonga ya Andrew Mwenda Hajji yagyogeddeko bw'ati mu bumpimpi. Kale nno oyo Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi. Kojjaawe munnange mbadde sikimanyi. Kijje kunze. Kulira kale nno n'olwekyo obanga yoli akulembera amagye ono alina kweyisa bw'atyo. Eyaffe mu nkola ey'ekifirika bwe tukola. Omukopi bw'afuna emmere nti nze emmere. Kulira bw'afuna essente nti nze ssente. Banna buli kyafuna kiyeetuuma. Mpulira bw'afuna mwana w'embuga teboogerwako abo. Aba National Unity Platform baali babuuza abavubuka bwabwe abaasibwa n'okubwa emiggo okuggyamu enjala baabasibwa lwa kwambala kakoofiira ka leedi. Ono ye nga takwatwa. Kyenjagala nkubuulire emikisa gya njawulo. Mpulira embwa bwe beeyita malagala waliwo akuba enkonyogo. Ani agikuba? Ate embwa egenda kukola ki malagala? Tewali. Naye ate embuzi embuzi ne bweba tennatuukayo n'oteebereza nti emanju gyekwata eriyo ebikata byange nkonyogo zitandikirawo. Nkutegedde Hajji ate Muhanga tuwulira oba muganda woono ono n'atuuka okufuna olukusa. Totawanya bwongo bwange eri family affair. Gw'ate oli wakugamba n'agamba pulezidenti w'eggwanga eddala nti oyo kojja ate bino oba okyabinoonyako. Teweebuuza laba birabe. Hajji kutegedde era sina kyenyinza kwongera ku ebyo. Neebuuliridde ku kigambo family affair nemanya nti awo oba tokyateekayo kikyo atali mmemba waki atali wa family atali mmemba wa family. Ssaawa 4:15 leero tosubwa retired Honorable Major Hajji ng'annyonnyola ku kya General Muhoozi Kainerugaba okuyita President w'e Rwanda Paul Kagame Uncle mu latest tweet gye yakoze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Ensonga eyo naye yagyogeddeko bw'ati. Olowooza ekyo yakifulumizza lwaki? Simanyi. Ndalabye ekirabe. Walabye ekirabe. Kaakati obuyinza bw'emmundu bwe mulabyeko n'eri n'atuukako ne mu Congo n'amanya nti ensaagi mazeeyo. Mpulira n'ebyamaka byatule so nga ate luli babadde babyogera nga baagala kubatta. Mutuyita Abannarwanda, mutuyita Abagundi, oyo agambye ati Kagame muganda. Agambye mu bigambo byo byennyini, this is my uncle Afande Paul Kagame. Those who fight him are fighting my family. They should all be careful. Eyiye y'omu nga Kanyarugu gaba obanga ne Museveni kitaawa amutwaliddemu. Nsonga nnyingi nnyo eziri mu programu y'olunaku lwali wano ku TM Online Television, Political Dose togisubwa, era Hajji yagenda maaso naawe amagezi ku nsonga nnyingi, emu ku zo yennokoddeyo yeeno. Nga ntandikidde ku muto wange ate era mukama wange nenzizaako muto wange Sali Musale nenzizaako muto wange owa security Muhwezi abantu abo be bannansangwa ba founders bakino. Singanga tukyusa obuyinza tubowa parliament ne mugamba nti nkwegayiridde totuza mu nkola y'obote. Abantu bajja kujja mu kibiina kyaffe obwesige nti bye tukola bituweddeko. Kati muyiiya buyiiya. Tuddamu twerya bweri n'okuyiiya kirala. Nsiri munywa mwenge naye nkulidde mbanyu ba mwenge bajjajjange. Naye omwenge gutuuka w'ogunywera bw'omala okugunywa ate gwe ne gutandika okwenywa. Aye ate omwenge gwenywa gutya? Weebale nnyo. Kaakati watamidde dda ddaba bw'osokoola ensimbi mu nsawo gulira bali baweemu baagulayo ogenda okukakkananga ensimbi zabadde mu mpale zonna. Ozukukanca weekwatakwata nga tolaba olowooza baakusaza ensawo. Buwazeeyo eka gwe omutamiivu mawangwa n'olagira enkoko ye ebadde emaamidde ne bagisala ne bagirya ne mugirya.
abuuza enkoko yange kyali bwagiridde yazze kakati ala omwenge gwe gwadde gwenywa naye bwe tudda mu bino ebyokwegaaya nga gwe buli otudde ku ntebe gwe weerowoozaako obwomu kijja tukola bubi. Tosubwa programu eno ku ssaawa 4:15 lwayo ku TM Online Television tugenda kubeera butoola ne retired Honorable Major Hajji ng'alambika ensonga nga sinaba kuggalawo kitundu kino ekibadde kirambika ebigenda okubeerawo ssaawa 4:15 kino kirango kya njawulo eri abantu bonna abanoonya emirimu. Waliwo saaluuni ey'omutindo ogw'ekika ekya waggulu eyitibwa saaluuni Z n'atera okuggulwawo ku luguudo lwa Namasuba okuliraana Freedom City eranga emirimu. Eri abo bonna abaana bawala abamanyi okukola mu saaluuni abalina obukugu bw'ekika kya waggulu ng'era bali muli wiringi okugezesebwa kuba ku nnamba z'amasimu ago ng'omanyi okusiba enviiri, ng'omanyi okukola ku bagole, ng'omanyi okuyooyoota abakyala naddala mu by'okusiba ne mu bya make-up. Baagala bannamukisa abanaasooka abawala abakugu 3 be bagenda okuwa emirimu mu saaluuni Z eri ku lw'Ennamasuba. Abaana abalenzi oba abasajja abalina obukugu mu kusala enviiri z'abasajja n'okuyooyoota emitwe gy'abaami, nammwe bannamukisa 3 muweereddwa omukisa okuba nga musaba emirimu ku saaluuni Z esangibwa Ennamasuba. Abaana abalenzi Steve abamanyi okuyooyoota ebigere, okukola manicure, pedicure, Ssaako ne massage omutonotono, abamanyi okusala enjala, bannamukisa 2 muweereddwa omukisa mukube bunnambiro oba mangu nnyo ku nnamba y'essimu eyo musobole okusunsulwa n'okuweebwa interview okukola mu saaluuni eri ku Namasuba awo okuliraana Freedom City. Kale bwe munaagamba nti nno Kaga katayiiya mujja gamba tatuyiyiriza mirimu mukube essaawa eno muweebwa emirimu ku saaluuni Z.